so mubeere bagumu mbakubira omulanga bannayuganda yonna gye muli muleme munasaba nga baliyewo ebimotoka ebifaanana bitya ebyo ebimotoka waliwo abaffe buli wonoolaba abasirikale byogenda ng'okimanyi nti waliwo abaffe buli wonoobasanga waliwo abaffe. Olwaleero lumu omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 bannayuganda emboozi bali ku mumwa kwe kugenda okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini tewakyali kulanga kulala, ennaku ezisigadde zibalirwa ku ngalo. Bannayuganda bangi bazze bagamba tulinze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aduumire tubeeko kye tukola. His Excellency lwaki tatugamba ne twisituka? Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu takiriimu kubanga ye ali mitala w'amayanja nga bannayuganda gwe balindiridde okulisiivinga ku kisaawe Entebbe. Wabula abakulu abateekateeka ensonga batuwadde omukisa guno nti kati kakyanga mutubanja tubagambe musituke yessaawa ey'okusitukiramu bannayuganda. Olunaku olwokuna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kisaawe tulukozese nga gwe mukisa gwe tulinawo gwokka, tumanye nti ye chance gye tusigazza bannayuganda okulaba nga tusobola okwenunula. Okujja kwammwe mu bungi kugenda kubaako kikukola, okubeerawo kwammwe mu kisaawe mu bungi kugenda kuleeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Abanaasigala ewaka ku olwo temuddamu okubanja nti lwaki tebatuduumira ne tusituka, kubanga bulijjo bannayuganda baalema okwekolamu omulimu nga bagamba tulinze mukulu atulagire. Wabula chansi bw'ebanga ezze olwaleero twandibadde tukozesa chansi eno ne tugenda mu bungi okumwaniriza ne tumulaga nti bulijjo gwe twalinda atuduumire wadde taliiwo mu ggwanga tusobola okwekolamu omulimu. Kakati bannayuganda kiri erifu okusitukiramu ne tukozesa chansi eno, oba kiri erifu okuzanyira mu chansi gye tufunyeewo ne tuleka Mwai Museveni n'atutubbalako emyaka gyonna gy'awulira ayagala mu bulamu bwe. Twali tulina okutiisibwatiisibwa kwa poliisi n'amagye bye bajjanga bakuba bannayuganda, naye kati ebintu byakyuseemu kubanga tulabira ku ntambula za His Excellency ze tukoze zonna tewabadde poliisi kutaataganya munnayuganda. Kitegeeza nti n'olunaku olwa 5 Okitoba tewali musirikale agenda kukuba ku munnayuganda, bagenda tuleka tutambule mu ddembe kubanga kye tukola kiri mu mateeka. Tetulina tteeka lye tuba tumenye, tuba tetulina muntu gwe tulumizza. N'olwekyo abatya nga bagamba nti tunaatambula tutya nga poliisi n'amagye batwetegekedde, tewali muntu gwe bagenda kukubako wadde essasi wadde tiyagaasi. Oluvannyuma lw'okubeera nti kye tukola kiri wansi w'amateeka. Olunaku olwo twagala buli luguudo oluyingira Entebbe lubeere nga lukwatiridde Namungi wa munnayuganda okukakasiza ddala nti embeera gye mulimu mugikooye, okuggyako abanaasigala ewaka nga bagamba nti ffe embeera gye tulimu gye twagala tukibeeremu, era beeba abasapootinga Mwai Museveni ne ttiimu ye nga bagamba nti abeerewo paka lasiti. Bwe tunnayitiiririra ne tusigala mu maka gaffe, ekigendererwa kyabwe kijja kuba kituukiridde nti babeerewo paka lasiti. RO fulani abagambye temubaako na kyemutya, temubaako na kyemutya. Tebijja kuba byangu nnyo nga bwe mulowooza, naye bali bumu nammwe era bijja kuba byangu nnyo okusinga ne bwe mulowooza. Mmwe mujje mu bungi bafune bwe weekwasiza okudifayinga orders. RO Museveni talina bwayinza kukikola nga RO taliimu. I repeat, talina bwayinza kukikola nga RO fulani taliimu. Era nze nja kuba mulaba. Nabagamba mugule vuvuzera, nabagamba mugule ngoma. Essaawa yonna emu ku alternative gye balina kujjako internet. Mulina okukola internet yammwe eya vuvuzera n'engoma. Mujjukira nga mbagamba ogula engoma ne vuvuzera. Mukole internet eyammwe yegenda obakonekitinga ngoma zavugidde wa mbiro ziri ludda wa mbiro nga mwenna mu kuŋŋaana. Obajjako bi internet byabijjeko. Ate ekimu kye bamuvunana mu ICC kujjako internet. Ekimu ku misango gy'alina kujjako internet. Nze nkubuulire. So RO fulani abeegayiridde mumwanguyize emirimu naye abanguyize ejjamu. Mmwe mumwanguyize ejjamu egije naye agenda banguyize ejjammwe. Yes, tusobola okukikola nga kwolwo lwekigwa, tuyinza okukikola nga kitandika kwolwo. Byombi bisoboka kasita kikola impact. Tusobola okukimaliriza kwolwo naye era tusobola okukitandika kwolwo nga kikwafu ne kiggwa olunaku lwonna lwekinaggwa kasita tuna pulezidenti waffe ne tumutwala.
muwulira ara fulani ali bumu nammwe buli kintu kyonna akiwulira akimanyi abagoberera niwo no waali kati waali era abalaba mukitegedde nze namulabye edda waali so mubeere bagumu mbakubira omulanga bannayuganda yonna gye muli mulaba munasaba nga baaliyewo ebimotoka ebifaanana bitya ebyo ebimotoka waliwo abaffe buli wonoolaba abasirikale byogenda ng'okimanyi nti waliwo abaffe buli wonoobasanga mwetti waliwo abaffe mugende n'ebyokulya mubaweeko capati mubawe ebyokulya mubaweeyawo mitwalo 2 zibawe asobola okutya okuzijjawo gwe basulirawo emitwalo eno ogende ziteekaawo anayagala zijjawo bajja zigabana bajja kutya ozikwata awaawo nga weemuli gwe ziteekaawo ogende mubakole ekintu bajja zijjawo buli wabasanga ne baba bakambwe bato ne bakubogolera we unakwenda wapi mmanya waliwo waffe ate oyo omukambwe oyo waffe so temubako kyemutya abo baana ate bakoowu nnyo nga bwe mukiwulira so temukitya bali bumu nammwe tetufunangako chansi eringa eno mukama abawo omukisa neyo information RO buli kimu akigoberera akiraba akimanyi both sides ewammwe alabayo n'eri gyali ate eriyo gyali nnyo ate okusinga ne bwali ewammwe tukozese omukisa guno nga bwe njogedde eri ku flashlight Museveni buli mukisa ogubadde gubeerawo abadde agukozesa n'atukutula akikola to the fullest akikola 130% buli kyayagala okukola examples taddeyo Museveni yakikola ng'ali mu state research ng'akola eyo ye yali ISO oba semwayi ya Obote n'akikola natta abantu n'avumisa gavumenti y'Obote Museveni agenda okuvaayo okujjayo omuntu entino yeesimbawo nga gavumenti yajonoona kakati nga yeye mezaya n'ajja mu gavumenti n'ajja mu kalulu n'akakozesa n'atandika olutalo n'alukozesa n'agwa mu bantu n'abasala eruweru n'abasala 130%. ogwo omukisa n'agukozesa ye gwe yafunayo omukisa gw'abadde agukozesa bubi ng'agukola mu bubi n'agukola nnyo. Juzi n'atandika ettemu ly'abakyala Entebbe n'agukozesa n'abatta n'atutiisa ffenna ne tutya n'ateekawo olutalo lw'engulu olwa Koni n'asala abakyoli kuba yali abatya nga baali babaddeko mu buyinza bawoliyazi bali mu magye bali mu poliisi ng'alina obbakutula n'abakuba bonna n'abateeka mu kampu buli mukisa gwazaakozesa gwazaafuna agukozesa n'akuba abakyoli n'abateeka mu kampu. Juzi n'afuna omukisa ku sayidi ye ogwa covid n'atukutulira mu covid n'atta buli gwe yali ayagala okutta neyeeyongezaayo awo neyeeretera n'ennyongeza ya Ebola n'atta abantu beemubende bonna n'abamalawo. So Museveni buli lwabadde atufuna otukolako effujjo alikola n'atutuka ku bone marrows. So naffe bwe tufunayo kati omukisa ogumukolako ekintu Museveni akola ekintu n'amenya amateeka nga nkugambye Kadaga yamukkiriza n'ayingira mu palamenti kyeyakola palamenti bonna yabamenyaamenya bona banambuze n'abamenyaamenya bona mulinnya mbuno bano be bakyankalanya palamenti ye ne yeefuula z'okutereeza palamenti n'abamenya. Buli lwabadde ajja afuna omukisa ekikyakikola ekyo n'akitufukirako emyaka azze mu Buganda n'abatematema ebijambiya Masaka bonna ne batya ne bagamba bannange abekasese n'abateeka mu ADF n'abamenyamenya kati bali eyo batya bagamba gwe yafuna omukisa ogukwata omusinga jeeke yamukwata n'amuwanika. Lwaki omenya amateeka ate nga Museveni yagamenye? So buli lwabadde afuna chance ekikyakikola n'akinyikiza ddala nga bw'okamula omubisi wooti n'okwata ekikamulo n'okisuula wali nga ne bw'okinuunamu tekikyavaamu omubisi. Naffe kyetukola kati tukikole nga tewali kwekwasa bw'ate temwagambye poliisi kuba tetulina kugamba poliisi. Tetulina kugamba poliisi, tetulina tteeka lyetumenye. Kati naffe tukikole tumutuke ku bone marrow. Mukitegedde ekyo bwe munaagaana
n'abaloga n'abasinga n'abasimatula kyanabakola kijja batuuka ku boni maro mbabuulidde muteeke ewaabiri mwenno musaaga ba MP baffe bamikwano muveeyo mukunga abantu omulembe gwaffe baneka mbabuulidde tugenda okuswala tuleme nakubaako kye tugamba abantu omulembe Ssebaggala yali agenda okudda ng'ava mu Uganda lwe yali adda baamulemesa ne baagala bamuleete bamusuule busuuza atuuke kubanga waliwo abaali ku embase ya America abakonekitinga ne Museveni ne bamudireeyingisa n'atajja abantu lwe baali bababuulidde ne lubawunsinga ne bategekayo olulala kakati nga gavumenti yeerutegese ajje buzi atambule atuuke ng'abantu tebakimanyi naye ku ssaawa esembayo ng'agenda kutuuka ku ssaawa nga mmeka omuntu omwe yali mu ssako zaabwe n'agenda mu paaka n'abuulirayo baduleva babiri n'abagamba mmwe wetwogerera Ssebaggala ali mu kkubajja atuuka entebe atuuka mukakasa tebalina social media n'abuulirako n'owa Radio Simba ogu eyali mu ssako zaabwe n'abuulirako pulezenta wa Radio Simba yokka ye yakyogera nti olwaleero mbakakasaabwa ku kisaawe Entebbe yatambulira essaawa 18 okuva ku kisaawe Entebbe abatalina social media abatalina chain of communication tewaliwo social media bakikola ekyabwe ate olufu ab'omulembe guno abantu ono yakyogera bw'omuggyako yategeeza abantu basatu yategeeza ab'omu paaka babiri n'ategeeza n'owa Radio Simba ng'ate si byagamba nti ku lwokusatu ajja naye kino kye twategedde nti ajja ku lwokuna wiiki ejja si lwakuna wiiki ejja lwakuna lwakutaano lwakuna ng'ennaku z'omwezi 5 wiiki ejja kati bannange bwekitulema tetusobola kufuna miliyoni z'abantu 7 tetusobola kufuna miliyoni z'abantu 7 olwaleero mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwaniriza mukama mu kifo kino jangu okosomesa oyigize batabani bo ne bawolabo ekigambo kino kiberamu kigwe ku ttaka eddungi kibaleba ne balaba ekyo ebirewo mu Kristo Yesu omwana katonda ayinza byonna tusabe amiina ekintu kimu kye mbadde neerabidde waliwo abantu abo abalwabwogo babadde ku kisaawe waliwo obuntu bwe baleese mu bipapula mu bipaketi ne balinnya waggulu ku kisaawe waggulu ku bunaalanaala ku bulongotirongoti ne beefuula naye balina ebintu bye batadde waggulu ku kisaawe Entebbe naye am yet to find out wakati mu structures eziri ku kisaawe Entebbe security baani civil aviation civil police tulinayo bonna tulinawo abesefusa abaliwo isosemwai bonna abaliwo structures zonna eza security eziriwo tulinazo am yet to find out nja kukibabuulira kiki kye bataddeyo waggulu ku kisaawe waggulu ku rooftop eyo babadde batambula ne beefuula abali ku bunaala biki but nja kubanga mbibategeeza essaawa yonna now ngenda kusoma olunyiriri luno olwa27 olw'essuula ey'ekumi eya Isaaya Bayibuli egamba bweti nagambye Mukama agenda tujjako ekikoligo wulira awo lulituuka ku lunaku luli kitegeeza lukyali mu maaso awo lulituuka ku lunaku luli omugugu gwo guliva ku kibegabega kyo n'ekikoligo kye mu bulago bwo n'ekikoligo kirizikirizibwa olw'okufukibwako amafuta awo lulituuka ku lunaku luli ng'ennaku z'omwezi 5
omugugu guliva mu bulago bwo, ekikoligo kiriva mu bulago bwo, ekikoligo kye eyo kye erina gwekiikiridde, oba mu luzungu ebeera pronoun kye, somebody, someone. Awo olulituuka ku lunaku luli ekikoligo kye kiriva mu bulago bwe, mu bulago bwo. Waliwo omuntu eyakuteekako ekikoligo, waliwo omuntu eyabatuuzaako omugugu gwe, waliwo omuntu oyo akiikiriddwa kye. Eyo bagiyita batya? Nakalagizi, nakasigirwa endazi, nakasigirwa, nakangeza kikolwa, nakabiki. Temubimanyi ebyo ebintu byebyo. Simanyi pronoun, simanyi adjective, simanyi projective. Ebyo ebintu mubyerabidde. Ekikoligo kye muntu mulamba eyetengeredde mu statement eyo. Awo olulituuka ku lunaku luli Mukama agenda kubajjako ekikoligo ky'omusajja oyo. Muwulidde bulungi? Waliwo ekikoligo ekimaze mu bulago bwaffe ebbanga. Waliwo ekikoligo waliwo omugugu oguli ku bibegabega byaffe gwe twetisse nga buli kantu konna batufuga. Ne bwoba onookola pata osooka bagamba, ne bwoba onookola ekintu osooka bagamba. Tolina kintu kyosobola kwekolera nga tebaliiwo. Buli ssaawa babeera bakulingiza, buli kimu bakitwala, ssente zo zaabwe, ekibanja kyo kyabwe, ettaka lyo lyabwe, buli kimu kyabwe, emwanyi zo zaabwe, bizinensi yo yaabwe. Waliwo ekikoligo ekitutuddeko. Mukama abateekeddeyo olunaku nti ekikoligo kye oyo kye ekikoligo kye Mukama agenda kibajjako olw'okufukibwako amafuta.